Gwe Hajatiani. Oviridde wa? Kyotera Parents Senior Secondary School wali mu Kanya wansawo. Kale ova ku kyalo ki? Buyamba mama ne tata gye bali? Busoko batolere salamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagambe nze Shadia wammwe nteredde. Shadia wammwe. Batumire. Tumirako mamange omulungi. Mchana Kenya Saidati. Ne tata wange Kiza Yusufu. Ne baganda wange. Abaganda bo balekeze nagandi bazaddewo bokka. Kale ono ye Afoyo Priscilla Kimera Stella Luwedde Shaluwa Katushabe Madrini Nakabirala Tifa Namata Kuruthumu baagaliza Bukirwa Shadia obuwanguzi nyabo Bukirwa gwe waabwe bwe bagambye ne bwe muba abalongo Shadia Bukirwa nondawo gwe Edi Prefect Shutera Parents muwonge Swaibu ya kugambye nti obasobola Hakizimana Simon Peter ne kukunda kwe Korebu bakwagaliza buwanguzi nti tobaswaza kale ono n'agamba nti ye mukwaya Richard Sini ey'omukaago inawo mukwaya munno wano yatuyunga ku social media ayagaliza Bukirwa Shadia the younger sister among the indeed kale obuwanguzi bubo mashallah Shadia Bukirwa gwosookayo era gwosembayo abo basinga nnyo Ediboy Kyotera Parents Kalanze Sharifa akwagaliza buwanguzi twala haja tuwuli Shadia tutandise n'okwatula okukuumagana Ka Ma Ga Na Shadia ogambye nti okukuumagana twagambye okukuumagana wawangala ekibuuzo namba 2 awo talonzeewo emmandwa Ma ezalina masasana Na Da Ontyo Wa bakuwe busatu tuvuddeyo tugenze mu bisoko Shadia ebintu okufuutulo kisoko kitegeeza ki kubanga bingi bakuwe obubonero busatu teekamu amaanyi ekibuuzo namba 4 okuteerawo omuntu akabega kisoko kitegeeza ki kuwolereza muntu kuwolereza omuntu ndako tusoka tufune ku Wakayima tulabe na bulime kujja muntu mbuzibu oli lindako tugera kulondako asaba okuterayo omuntu akabega sebo kitegeeza kubanga nga abadde alina oba ensobi gy'abadde akoze n'omuyamba asobole okugivuma sebo kuwa muntu kakisa ndoza tusigale nga tugenze ne Shadia wagambye ki kuwolereza omuntu ndoza kifaanagana n'okweyimirira kuwolereza muntu n'omuwo tumuwadde Shadia muwe Shadia tukuwadde obubonero busatu tugende maaso kibuuzo namba 5 okuzza erinnya kisoko kitegeeza ki okuzza erinnya kukomyawo kintu Wakayima sebo kitegeeza muntu kubanga yafa kyokka tewali Wakayima mulala si buli kankongera omukisa otereeze Wakayima ate tetumwongerera mukisa Wakayima talowolereza kibuuzo kuba wedde akirowooza si buli afudde nti bakomezaawo linnya bawe ekituufu kino
kitegeeza muntu kubeera nga yafiira ku mawanga kufiira ku mawanga wala ne batamuzza kumuziika ne bakomyawo bukomya linnya baga nti gundi yafa tuula tugende mu maaso tebukomyewo naye babategeeza nti yafa. Awuliriza okyali ku lediyo budde ey'omuntu wa bulijjo tutwala abayizi bano ndi ne mukwa muganda wange Ndawula Liberito muzzukulu wa Nvirimbi Kigemuzi Matiya Sebuufu omujulizi waali wanaali kalaamu etoloba agaba bubonero Jesse Mukwaya atuyunze eri ku gundi ku WhatsApp ku Instagram ku Facebook ku byonna ebyemitimbagano eyo gitubaayo nga tuli live n'enkyo ojja kuddamu birabe neruli abaana bano ojja kuba obalaba ate n'abali ebweru eriwe batulabira. DJ Daniel yatereza mu maloboozi nga sinagenda wa DJ Daniel mbatwala mu ngero 3 zino nno za speed ani Kasiro Joseph Chokise wanyu lugero malayo Muba ya chokira si nakuwa obubonero busatu ekyomusanvu akajja obunaku kemanya ejansi teribuka nazi busatu akuwemukira naawe omwemuukiriza kiganise wakai hajati ennyanja ekutoomera Shadia muwe akabonero tambula tugende omulala jje bino ebibuuzo bye batwalamu lukwakwayo mukulu ani simaati kale be oba oli simaati kankutwale ne kino ekyakutuma okusamira lugero malayo ekyakutuma okusamira sero wakayima simulaba kasule ezizo zakulemye kikusudde muliro sebo olugero tuluddamu nga bwe luddibwamu kiri kwokya omuliro katugende ku kyomusanvu mukulu simaati akugoba takutadde malayo wakayima nabulime otyo bakwaka bwamu nabulime ate obadde otidde ekyoluganda bwetutyo bwe lubeera engero bwe tuzimalayo kale wammaaka ezimbira tekaba kato kayemba nabitaddemu wadde tabisengese naye tugaa nti akasanko kakwata ogenda okola ki tugende nabulime tuula nabulime wuliriza engero zino njagala oziddemu bulungi ne mukuluse wajja Timute omuzukulu wa Kisero asanyuke si kyekyo ayita ne Mandwa mbalina teeba ekirala mmwe mwenna titujja kubawa okujjako ajati nga akimanyi ebyemmandwa tobimanya ajati baaba ng'olabye yamanya kyerya tugenze ku kibuzo ekyomusanvu agali awamu oyinza okukimalayo naye tumuwe kubanga byonna oba okimaze naye nga kiri nti owamalibu akiina ow'engereka agenda yalaba lugero lulala agenda yalaba kikulemye kayemba sebo agenda yalaba owebugatalagana wumuliraawo ajati jangu ninyuke naawe namba 4 tugende wa DJ Daniel tuwatuwumuzeemu katono ajati mama omugambe atekeko akabaani mugambe mama aterako akabaani otyo kale ekibuzo ekyomukaaga kutengejjera busa malayo wakai kayemba ng'asaba oluwanga olulimi lw'okozesa si lwaffe lwa bbenkaniro ne bakakuwa akabonero omulungi tabulako kamoga ajati
embwa tekala nnyo. Muwe busatu. Kale bakuwa obubonero busatu naye yogera nnyo. Ate omulyaza amaanyi ali gwasinze. Ensekere wakayima mukulu. So ensiga terya mulamu. Ensiga terya mulamu bakuwe akabonero ani? Kasule kale tuwumulamu katuveeke wadde gye Daniel atuwumuzeemu katono ate tukomawo tova ku radio muntu.